bwe tubeera nga tugenze mu marriage n'okola embaga makeke, embaga gye bayita makeke, eyo embaga y'ensigo. Abaana abavuddemu kugattibwa by'ebibala, enkula gye mubakuzizza by'ebibala, enkwatagana gy'okwataganye ggwe omwami n'omukyala by'ebibala. Eyo gye tulina okugenda tukole makeke nti otulaba nze ne mukyala wange twakamala emyaka 2 mu egi aba golden jubilee, okitegeera, twakamala emyaka gyaffe 5 mu bufumbo. Ebyo bye tulina celebratinga. Wano tugenda ne tuteekamu nnyo wano mu mbaga, embaga n'ebeera makeke. Naye embaga buli lwebeera makeke, sente ezo bw'oba tewaziterekanga ggwe, okitegeera, kitegeeza nti osobola n'okugenda mu mabanja olw'embaga naye ng'oli mu kucelebratinga nsigo, kafirimu kali mu kutandika butandisi. Wano we bagambira mbu akyali ewala asambyesambyeko, bwe ng'ocelebratinga nti awo oyo bamusebulye kyeki, okitegeera. Twandibadde tucelebratinga ebibala. So omusajja mugagga nnyo bamuyita Mark Zuckerberg, yennyini Facebook, akwatanga kyakuna mu nsi. Embaga ye teyaweza bantu 100, tekwaliko na keeki. Eyajja okufumba emmere baafuna muntu nga gw'onoosanga gwe baali bamanyi nga omukyala agamba nti omusajja oyo anfumbira emmere n'ewooma, gwe bamuyita. N'abantu tebaabagamba mbu nno mbaga. Okawulidde? Abantu kaadi ze baabawa tezaali nti za mbaga, okitegeera. Kaadi zaali ziraga nti waliwo agenda okugraduatinga, okitegeera. Ndowooza Zuckerberg yagamba bakyala mikwano gye nti mukyala wange agenda graduatinga. Naye bwe baayingira obufumbo bwabwe baabonaabona nnyo mu bufumbo bwabwe nti omukyala yafunanga miscarriages, nga tazaala. So kitegeeza nti obufumbo obwo kasita omuntu ageza n'azaala, ekyo kyekibala kati awo tulina celebratinga. Otherwise bwe tuba twacelebratinze eno yonna sente nti twewasiza kati tuyingidde obufumbo, omwana yagaanye, kibala kiba kyagaanye. So nkubiriza Abannayuganda okutandika okucelebratinga ebibala rather than okucelebratinga ensigo. Ojja kulaba nti bwe tucelebratinga ebibala osobola okubeera n'embaga nga eri modest. Abasobodde okujja bazze naye nga tetutte sente, kugamba tetwabizza, okiraba.